Amawulire agentiisa omulambo guzuuliddwa e Kamwokya. Eddie Kenzo ne Bebe Cool boolekedde okukwatibwa n'ebyobugagga byabwe okuboyebwa. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ayongedde okuzaalira Charles Peter Mayiga ebizibu. Linda olabe ekyamuguddeko mu kugulawo amasaza ga Buganda. Ebyampuuga bye tebinnaba kubeera nga biggwa. Amazima gali nti byongedde okubeera nga bikaawa. Bobi Wine azaalabula abantu ab'enjawulo. Abedi Bwanika alumbye omukulu amanyiddwa nga Joel Ssennyonyi. Ebyo n'ebisingakaawo bye tugenda otunuulira mawulire gaffe oba oliawo agali munda. Njagala kutandika na Abedi Bwanika. Omanye nti nno obukadde magezi naye nga tosanze abamu ku basiru. Bw'osanga omukadde omugezi aba mugezi, naye ate bw'osanga omukadde omusiru akikumalirako ddala. Tusoose n'akatambi ka Abedi Bwanika nga sinnaba na kweyanjula. Ekifo kye baagala okunzigyamu saa kivudde mu mwendi. Kambabulire mukulu Ssennyonyi, nze chairman wa Government Assurance Committee eya Parliament. Nze gwe wabadde ogoba wannemeddwa. Ekyo kitegeeza oli mujega. Kitegeeza ebyobufuzi tobimanyi. Ebigambo by'oyogera tojja byetonde nkya ng'oyogedde bingi. Ekikolwa kya Ssennyonyi kitegeeza nti mujega. Kiregeeza nti ebyobufuzi tabimanyi. Omanyi bano abasajja ba Abedi Bwanika babadde comfortable mu opposition. Babadde comfortable nga bo tebali mu kwegamba kunyeenya ntebe genda mu maaso. Babadde comfortable mu opposition mu kulwanira ebifo. Babadde balwanira position okusinga oba oliawo okunoonya ekinene. Kati tobanenya bakaddiye mu myaka. Ensi balabanga batandise ogiviira olw'emyaka egibawuubidde akatambaala. Bawulira obujja okubeera nga abavubuka abato leero be balidinga politics wa Uganda. Bagezi bali simaati kugamba baganye okulyanga bo. Bano abasajja babadde comfortable mu opposition nga bo bali mu kukuuma position, ng'era bali comfortable n'okubeera nga ku ripooti zaabwe bateekako repeat. Oba okitegedde, Bobi Wine ne bano abavubuka tebajja kuripiitinga kubeera mu opposition. Bajja kubeera nga bagenda mu maaso. Tebajja kuuma bifo mu opposition. Bajja kununula ggwanga. Kyova olaba Bobi Wine mu mwaka gumu yajja n'awangula akalulu n'alinyirawo amadaala n'anyeenya n'entebe ennene. Bano abasajja bali comfortable. Just omugaati baagubajjako. Ne bw'omutunulira atunula ng'akanambeeya. Atunula ng'ekitagasa, akutunula ng'obusungu bumwetimbye ku maaso, emisuwa gyonna gyepise. N'ogaba omusajja omukulu lwaki teyakola faamu ye musawo wa bisolo? Lwaki tagenda n'atandika okukuba ensolo oba oliawo eddagala n'ajjanjaba ensolo eyo ne yeesonyiwa ebyobufuzi kubanga ali mu kulwana? Joel Ssennyonyi ekintu kye yakola kituufu. Eyaleeta okukyusa ba commission obukiiko bwa Parliament yali Nambeeshe. Era nga kye bakola kituufu kubanga bali tebajjayo be NUP bokka, baali bajjayo obukiiko obwa Parliament. NRM yakyusa, NUP neekyusa ng'abali ku ludda oluwabula gavumenti. Wabula bano abasajja olw'okuba always bo baagala kulowoozesa ensi nti bategeera ate nga basiru. Balowooza nti bategeera ate nga tebategeera. Olaba wasudde empuuga mu kazambi, lwaki nkulemerako? Walaba nga ggwe bwe wavuganya emirundi ebiri ng'olina mu negative 0, wasazeewo n'empuuga ogende omusuule mu kinnya. Mukakasize ddala nti empuuga walya, kakatiragako. Vaayo mu kisenge Mwami Museveni gy'abadde akukweka, jangu mu lujjudde ensogi kakase nti naawe wakwata omugaati muganda wange. Kakati mba nkunenyeza ki? Kutadde. Kazirano mukwate bulungi. Muri bapi.
njagala kubeera nga nvaawo awo then tweyongereyo. Mpuliriza wonna gy'osinziira. General Museveni yavaayo luyasinkana abasuubuzi Kololo n'abategeeza nti ye ali myaka 8 era ayolekedde ogenda ewa Katonda, ogenda mu ggulu. Naye nina akatambi ke njagala okuzannya. Singa olunaku lukeera ku makya amawulire nga bwe gati, bana ba social media be bakoze akatambi kano, singa lukeera ku makya ne lujja bwe ruti amawulire nokeera ku makya nga bagamba General Museveni karabaaye akuttaawo. Karo ke katambi. Following breaking news in the world of Out of Uganda, meanwhile, 2 explosions rocked the capital, Kampala. Yoweri Kaguta Museveni, who seized power while scoffing at African leaders who stay long in power, has died. Olwaleeta gavumenti ya NRM buyinza afudde. Ensonda zitegeeza nti Pulezidenti Yoweri Museveni afiiridde mu ddwaliro ly'e Nakasero mu Kampala oluvannyuma lw'okulwalira akaseera ng'obulwadde okusinga Now, according to police, he was driving to Entebbe along the Entebbe Expressway and was about to exit at Impala toll station when he suddenly lost control of his vehicle. Okay, ako ke katambi omukulu yatugamba nti ali myaka 8 watuuse atuuse ogenda mu ggulu. Nembuuza ekibuuzo, amawulire ne gakeera ku makya n'ozuukuka nga bagamba bye bino, oyinza fiiringa otya, oyinza kuwulira otya ng'omukulu w'eggwanga agasseewo? Oba okitegedde? Njagala kubeera ng'eyo ensonga ngikwata ngiwummuza ebbali. Njagala tuwolekerekoko eri Katikkiro wa Buganda Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga. Baganda bange, eno ensonga ya Ssaabasajja Kabaka eyongedde okubeera ng'erinnya enkandaggo. Abakulu baali balowooza nti egenda kukoma ku social media eyongedde okubeera ng'esensera n'ebyalo. Twalabye embeera eyabaddewo ku mukolo gwa Mathias Mpuuga abantu nga baguzize. Naye abantu abo baguzize bebo be baavumanga oba oliawo nga bagamba bano aba social media bo babeereyo okuwoggana buwogganyi. Social media unites abantu. Olwayo Katikkiro wa Buganda olunaku olwajjo yabadde mu kuggulawo emipiira gy'amasaza era nga Bulemeezi olunaku olwajjo Bulemeezi yabadde esamba ne Buluuli. Bulemeezi ne Buluuli ebyabaddeyo Katikkiro yabadde omugenyi omukulu. Ebintu bino Ssaabasajja Kabaka ye yabiggulangawo. Ssaabasajja Kabaka ye yaggulangawo emipiira gy'amasaza, ye yaggalangawo emipiira gy'amasaza. Ne leero Katikkiro yagiggulawo, yagiggalawo. Oluusi ne Nnaabaloga najja n'agiggalawo. Naye abantu batandise okwekumamu ogutaaka. Katikkiro Mayiga obutabeera mulambulukufu ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka, bannayuganda batandise okubeera nga bamuyisaamu eggaali. Babadde balowooza nti bikoma ku intaneti. Naye njagala otunuulire abantu b'e Bulemeezi kye baakoze Katikkiro. Kino kibawe ekyokuyiga. Nammwe abali mu bitongole by'Obwakabaka, abali ku zi radio, abali ku ma TV, mugenda kutuuka ekiseera ensi ebaboole.
abantu bwe batyo batuuse Katikkiro abantu nga tebaagala na kumanya bamubuuza Ssaabasajja Kabaka empaka z'emipiira gy'amasaza ga Buganda jagguddwawo olunaku olwajjo mu butongole wabula abantu babanja Ssaabasajja Kabaka. Njagala tujjukire abasajja bano abasajja ba Mpuuga, abasajja ba Bedi Bwanika balina ekintu kye baali batandikawo. Mujjukire enkuuka esembyeyo abantu bagenda n'ebifaananyi bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano abasajja babadde nga babikozesa. Jjukira Katikkiro bwe yatandika okwogera abantu ne bawanika ebipande bya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bbanga. Okwo kaali kabonero akalaga okwagala mukama waabwe oba omuntu waabwe mukulembeze waabwe awamu n'okulaga obutali bumativu eri abakulu abatwala obwakabaka oba abali mu bitongole eby'obwakabaka. Era bano babadde bagikwata nga advantage. Bano ba Bedi Bwanika nga we beesibye ku Buganda naye nga tebalina makulu, tebalina na Buganda kye bagigattako okuggyako gitoolako n'ogijjako ekitiibwa kyayo kye yazimba okuva mu myaka egy'edda. Njagala otunuulire nti Buganda eserebye nnyo okutuuka ku ssa nti abataka bagulwa, baminisita ba Kabaka bagulwa, n'otunulya Katikkiro bali mu kulwanagana n'abantu bannaabwe n'ogamba obwakabaka gye buva bwe butegeerayo. Buyinza okuba nga gye buva tubusomako era tubumanyi, ne bano abaliwo bafaayo ku byafaayo ebyo bikuuma oba bo beeyisizaawo byabwe kuteekawo byafaayo byabwe nti baalya nnyo ne babwegera embuto ne bakuba n'empiiyi. Waliwo ekinnenyamiza omutwe gumbobabomba lwaki omuntu gw'olina omuzanyisa omugalabanjanga enzimba byandijonyekwe naye omulabe yeyambisa gwe kale oweewala yasuta naye owange gwannemesa kale ebutoka bankubika lya ngobi aluwa bampita obiri embale bankubira akadodi naye owange gwakuba endipo naluma situnkabira bamusanage wekabire naluma situnyikira naluma situ cry for me naluma si wasumbide naluma si kyobomanya ogedde ebigambo biweddeyo era nze kyenkakasa tewali kyokola kyotamanyi lwaki okukuta n'ogusajja ogungu kimanyi ogusajja gubi oba kimuliko kituufu akiyito kisambu batu lwaki oliko kituufu lwaki teweeyogerera bajoga bantu bo n'amala n'omutwegera gwe ate mula bantu bo n'omala n'omutwegera owamba bantu bo n'amala n'akuwa obujja gwe baba yakuwa amajja yogera tumanye toli wakokola mukozi baba yakukola tukimanye kibyeyogera obirokeramu baba yakuwa amajja yogera tumanye toli wakokola mukozi baba yakuwa baba yakuwa amajja yogera tumanye toli wakokola mukozi baba yakukola tumanye tobatimati obirokeramu okimanya kukenyiza nokiriza kweyambise ffe abwe yakola baganda bo ekineba abwe yakola baganda bo ekineba romina abwe yakola baganda bo akitaka bonna bonna abwe yakola baganda bo ekineba romina totunda moyo go naloma totunda moyo go otunda bantu bo naloma totunda bantu bo naloma situnkabira naloma situnyikira
gaga oli gwagula mugu akuwa mani London. Yeah, this is to communicate to all our friends and fans in London. For the first time in 10 years, we're going to be performing in the UK at the Crystal Palace. Crystal Palace, yeah, at the Crystal Palace venue, April 20th. When I get to be this for now, to be London, can you come on? The opportunity that I also get to free up and be an artist and get back myself, celebrate and sing, but most importantly, communicate musically. So, I'm inviting all of you, brothers and sisters, on the 20th of April, Crystal Palace, United Kingdom. Now, abantu abo lwakweyerusa siberufumyo. Njagala kubeera ng'eyo ensonga ngiwummuza ebbali wabula kino ekintu kigenda kwongera okulanda bwe muba temukinogedde eddagala mmwe basajja mmwe mugenda tuuka ekiseera nga n'omuntu asembayo obutaba na makulu oba oliawo mwenge we mulowooza nga takyabaweera ddala katiibwa n'akatono oba oliawo akasembayo. Njagala kubeera nga wonvaawo, njagala kutegeezako gwampuliriza naku Miranga na Biwoobe. Olunaku oluwajjo waliwo omulambo gw'omukyala atannategeerekeka bulungi mannya ge ogwazuuliddwa aba bodaboda ku kisaawe ekamwokya wali okuliraana poliisi eya Kira Road, kuwali ku Kira Road Police Division. Guno omulambo gwakubiri okusangibwa nga gusuuliddwa awo mu kifo kyekimu. Yes, eggwanga awo weriri nti omuntu attibwa ne bamuleeta ne bamusuula na kuliraana poliisi eyensi awo wetuli ngatiddwa buttibwa tafudde nti oba ye afudde bibye wabula attiddwa olina mukulu beso mujja gyamujja okumuleeta okuliraana poliisi. Ly'eggwanga oba oliawo lye tuli mu kiseera kino. Njagala kubeera ng'eyo ensonga ngikwata nayo ngiwummuze ebbali then tweyongereyo n'ensonga endala nga bwe zitambula mu ggwanga. Katikkiro wa Buganda azenga avuluga abantu ba social media, azenga abayisaamu olugaayo mu ngeri ez'enjawulo, era ebintu byazaayogera nga biraga social media teyina makulu naye butuukidde olunaku olwaleero bamuleetedde okubeera nga takyasobola kweyagalira ku mikutu gye gimukwanira wala okugeza bw'ogenda ku Facebook ye yagyeko comment wokomentingira bataninzewo off. Bw'ogenda ku Twitter tokyasobola muweereza bubaka. Katuulye Umaru Kiseka ayina obubaka bwa Katikkiro yagamba abantu mbu simanya mutuuleyo ne data ow'ebitaano. Data ow'ebitaano oyo gwolaba Mayiga yatugamba nti tukozesa data wa bitaano naye abakozesa data w'ebitaano bamutiisizza yawunzise tagenze kukungubagira Mpuuga. Yawunzise tagenze mu kukungubaga. Okitegedde era mu nsonga zino Mpuuga nkujjako engalo naye nga mu kukujjako engalo nkwebaza ekintu ky'okoze. Omanyi Katonda bagamba Katonda yakakanyaza omutima gwa Falaawo nga Katonda ayagala kulaga maanyi ge. Katonda yakakanyaza omutima gwa Mpuuga n'agaana okwetonda ku miliyoni 5 nga Katonda ayagala kukunulayo bino birimba
bino Medadi Lubega Segona simanyi bano Bahirudamani simanyi bino Joyce Bagala Byaisha Kabanda byonna nga ayagala bijjayo bigende lumu naye era Mpuuga Mapuuga omwaka guno ogwetisse yegwe muzira wange okitukoledde taata kati katusooke tukube ne zino empeekeera zino nazo zikuwerekere nazo tuziziike ne statement ze wakoze nazirabye esiina kye situuseeko ekitegeeza g'obadde olwanirira kutuuka ku bifo osegedde busiina kye situuseeko mu nsonga zino ne bwe njagala kwesimbawo okuba president ffe tuli mu kulwanira Museveni kulwanyisa Museveni ne bwompa obwa minisita ne bwompa obwaki nga Museveni tavuddeeko mba siina kye ntuuseeko gwe tulaba nti entalo zibadde za njawulo mwe mulwana ku achivinga bifo ffe tulwana kujjako kutereeza ggwanga lyaffe gwe tulaba nti ebirooto bya njawulo kati wajja n'otwegattamu gwe omulwanirizi w'ebifo siina kye situuseeko mbadde memba wa palamenti emirundi 3 ngugambye gwe ensobiizo buli wooyasamya omumwa bwoti nsobi njerere gy'ofulumya nagenza olaba nga fuutu sojawo Abedi Bwanika yesaze engoye z'abakadaama bakadaama nno banyiivu omubbi yalabikidde mu ngoye zaabwe ate nga bo bakozi ng'ali awo amaga ng'erawo omuli w'enkwe w'abeera naye nga Mayiga ndowooza watuwulidde abakozesa data ow'ebitaano tewatiddeyo walinnyeeyo wagambye owaayi naye nga abalwanyi olutalo olwo nalwo muki kati katusooke tutuuse ne zino empeekeera eziwerekera Mpuuga bonna tubakube tetwagala avaayo kubanga bajja kulaba nti kati Mpuuga agudde baagala okudda tetubazza tuteekewo omukululo abo tugobere ddala obutaddamu kusumbuwa bannayuganda nakubabuzaabuza. Okay, kale bwe tuba nga tuvuddeko eyo njagala onzikirize tuwolekere Eddie Kenzo, Bebe Cool, Jose Chameleone, Shiba Kalungi, Juliana n'abayimbi abalala abali mu federation joyinza okuyita National Musician Federation UNMF amazima gali nti boolekedde obulabe era ng'ensonga ya corruption nayo erabika etuuse ewaabwe. Ebigambo bino Bobi Wine yabibagambako n'abagamba nti muddidde ssente zandibadde oba oli awo ziyamba abantu mwe muzitutte mwekkuse akabinja k'abantu nga tebabiwulira. Era bagamba nti Bobi Wine mulabe wa industry y'eggwanga Uganda. Nenjagala owulira ebyazze Generali Yoweri Kaguta Museveni bwe bali mu kusoma budget eya 2024-2025 njagala owulirize. General Museveni yeewera okulwanyisa enguzi mu ggwanga Uganda n'okufaafaagana oba olyawo n'abali b'enguzi naddala ssente ezikwatibwa gavumenti ne ziteekebwa mu bitongole abantu ab'enjawulo bo ne bazibba bubbi. Era nga we tuwogerera tulina ba MP be tulabyeko nga bateereddwa mu makomera. Byonna bigenda mu maaso njagala kutegeeza. General Museveni yagamba nti enguzi eriibwa mu bintu eby'enjawulo si bitongole bya gavumenti byokka si palamenti yokka wabula ne mu art industry. I mean creative industry. General Museveni agamba okunoonyereza kuyina okgenda ebyo byogera ku national budget lwesomebwa. Okunoonyereza kuyina okgendera ddala n'okumanya billion 5 ezaweebwa abayimbi zakola ki. Njagala owulire. General Museveni yafuna obukakafu obulaga nti nno bannabyabufuzi ab'enjawulo beenyigidde mu nguzi era nga ne palamenti y'eggwanga yeenyigidde mu nguzi. Ebitongole bya gavumenti bingi byenyigidde mu kulya enguzi n'abayimbi oba olyawo abaweebwa ssente okubeera nga bakulaakulanya art industry baziryanga bo. Kakati nno boolekedde obulabe obusembayo n'ebintu byabwe biyinza oddugenderamu. Report oba olyawo gye ngenda mu maaso n'okuba nga ntunulako wano eraga nti nno General Museveni yacontributinga obuwumbi 5 billion zigende eri ensawo y'abayimbi
eya Uganda National Musician Federation egende maaso n'okubeera ng'eyambako abayimbi okusituka, wabula kyategeerekeka nti abayimbi abanene ba top artist be basobola okuganyulwa mu nsimbi muno okugeza Eddie Kenzo, Shiba Kalungi, Palaso, Mayanja ye Joseph Mayanja, Jose Chameleone, Juliana Kanyomozi, Anson bali luno nagenda maaso n'okuba nga tegeza n'abalala weebali Bebe Cool bano nno bolekedde eruzire oba olyawo bolekedde okuteekebwa mu kooti batwalibwe eruzira anti ensonga za anti-corruption unity emaze okubeera ng'oba olyawo ekwasa Igigi anoonyereza asobole okubeera ng'anoonyereza ku ssente zino kubanga bategedde nti oba olyawo ssente zakwata makubo makyamu. So se tugamba nti bano abakulu obukadde obutaano obwalirizingibwa era nga bwabaweebwa Aruna Kyeyune Kasolo Minister Honorable bagamba nti ssente zino ezaava mu Ministry eya Finance and Ministry ya Finance, Planning and Economic Development, Microfinance, government yaziwa neziteeka mu ssako y'abayimbi nga zino zina kuyamba abayimbi abastrugglinga okuyimuka oba olyawo nabo bakimaking bakikole. Wabula amawulire ge bagenda mu maaso n'okuba nga gafuna galaga nti bano abakulu bakwata ensimbi ya industry bo ne bagyegabira ng'abantu. Era okusinziira ku anti-corruption unity bagamba nti Inspector General of Government Igigi yaweereddwa authority okubeera ng'anoonyereza okola investigation ku nsimbi zino butya bwe zaatambuzibwa. Njagala owulire ensonda ez'omunda zigamba nti abasajja beegabira ensimbi era omukulu atwala federation abanene waggulu bo bafuna ssente eziri mu bukadde 2 buli omu nga yeegabirako zaayagala obukadde 2. Abayimbi abali awo wakati nga banene si banene naye nga bakizuula nti balina emimwa basobola okwogera ebigenda mu maaso mu federation bo ne babookyayo obukadde 10,000 kati awo ssente ne ziba nga ziggweredde mu kliiki yaabwe awo bo ng'abanene ezaabaweebwa okugenda mu federation. Muganda wange bano abayimbi abato abalimu naye nga bo basobola okuva ne boogera amaloboozi gaabwe ne gawulirwa bo babookyayo miliyoni 2 kubaziba mimwa bagende mu maaso n'okubeera nga basirika olw'obutabuusa bantu balala olwo zo ziri empologoma ennene waggulu ne ziryoka zeetwalira omunyago gwonna. So seeraga nti Eddie Kenzo nga ye mu kiseera kino ali mu kusattira kubanga ye president wa federation era ng'ali mugezaako okutunuulira abuuzabuuza banne bannange ensimbi zo muzirinawo. Ensimbi abasajja bazikozesa dda, ssente zaali za looni kwewola bwe muzaayo bano bo baziteeka ku mumwa era nga bamaze otutegeeza singa kizuulibwa nti ssente zino teziriiwo era tezaaweebwa bayimbi bagenda kubeera nga bano baluzinga properties zaabwe, bagenda kubeera nga ebyobugagga byabwe bibagibwako era bagenda kusimbibwa mu mbuga z'amateeka bwe bato baweene ennembe n'emisango singa gibakka mu vi boolekere eruzira. Ndowooza otegedde gavumenti egamba nti baagala accountability ku ssente ezo zaakozesebwa zitya, ssente ezo zaagabibwa zitya, baagala okulaba ku baazifuna. Ebibuuzo bingi ebigenda mu maaso ku accountability ne transparency. Process nga bwe yatambula, ssente zaagabibwa zitya. Ba Eddie Kenzo mu kiseera kino basatira. Obudde buno ebintu byongedde okubeera nga bitabuka. Ab'obuyinza bongedde okubeera nga bagamba nti ekibiina kino ekya UNMF, Uganda National Musician Federation, ekibiina kino tekyakozesa bwesimbu mu ggaba ensimbi ate nga bakyesiga nga bwe kyagamba nti kyo kizze kugatta bayimbi ne associations ezigwa wansi wa umbrella yaabwe zonna eziri mu ggwanga, wabula bakizudde nti bano baali beeyisizaawo byabwe na kufuna nsimbi. Kakati ekitebe ky'abambega wali ekibuli ekya CID ne Igigi baweereddwa obuyinza okgenda mu maaso n'okunoonyereza ku obukulembeze
bwa federation eno eya Eddie Kenzo. Kakati wano wetugambira nti okalyadda kaddadda muganda wange. Owekitiibwa Kyagulanyi yabagamba nti mulidde eddwaliro ly'ekiruddu Ddamba, era n'abagamba nti zino ssente tezizze kuyamba art industry, zizze kubaawula, kubanga temutaddeewo kwegamba bukulembeze butuufu, temutaddeewo na mbeera nnambulukufu oba olyawo egenda bayambako baganda baffe, egenda bayambako kube gavumenti tebateereddeewo mbeera egenda bayambako kulaakulanya ssente ezo. Mugenda zissa mu ki? Mwe babagamba kimussako tebamuwuliriza, bangi bamukyawa, oba olyawo ne batuuka n'okulaba nga ye kyekizibu kya music wa Uganda, mbu Bobi Wine kyekizibu kya music wa Uganda, era nga bagamba agende mu music atuviire. Njagala owulirize ku mannya goolekedde akabega ako. Njagala kutegeezako nti amawulire ag'omunda galaga nti Eddie Kenzo ali mu kunyeenya banne bayiye engeri gye bakola accountability. Bani bali mu kunyeenya? Kuliko Dr. Jose Chameleone, kuliko Bebe Cool, kuliko omukulu amanyiddwa nga David Lutalo, kuliko Pastor Wilson Bugembe, Wyke Benda, Revikson, Wizo, Freddy Sebatta, n'omukyala amanyiddwa nga Shiba Karungi n'abantu abalala bangi. Boolekedde okubeera ng'oba olyawo ebyobugagga byabwe bikwatibwako, oba olyawo n'okwolekera ekkomera. Beegabira omudidi, buli omu nga yeetwalirayo. Abanene batwala ssente ziri mu bukadde 2, obukadde 2. Abaali awo wakatikati ne babawaayo 10. Kakati bano bakakyere be balondamu nga balaba bayinza okuvaayo ne bawoggana nnyo ku media ne babawaayo miliyoni 2. Kakati muganda wange, gavumenti egamba yeetaaga okumanya. Gavumenti egamba nti musaaga mugende maaso n'okubeera nga mutuwa accountability, oba si kyo mugende maaso n'okubeera nga mufeesinga ensasagge eno. Mu ngeri emu nga tukyali ku mboozi eyo, ssente ezisaasaanyizibwa ekisinga okubeera fane, bano balina hoteri gye babeerako nga bakola federation anti buli week ekola jam session. Ssente zino zaali za kuyamba bayimbi, ne bano bo baggulawo jam session, ssente bazimaliraawo ate baziwabamu. Kakati gavumenti egamba mwe basajja mmwe leka tumale obbakwatamu, mwe mumanya kye mulituwa. Katumale obbakwatamu, ffe mmwe mulimanya kye mulituwa baganda baffe. Byebyo ne biva mu federation. Gavumenti ekutega ssente naye ng'eyagala kusuula. Bino byo Bobi Wine yabibagamba. Nabagamba mwegendereze ensimbi ze babawa. Abasajja bano balowooza nti Kyagulanyi ali mu kubalwanyisa. Akaseera kano oba obudde buno amazima gali nti ebigambo kavudde dda ku nnyanjula, kavudde dda bagamba batya, kavudde dda ku ntandikwa katuuse ku nnyanjula. Kakati gwe wenna ali eyo nga naawe wali akasimbi teweeyibaala, essanyu olirina nga bakakuwadde, ekiseera ky'okukanoonya ojja kukitegeera mwana wa maama. Njagala kubeera ng'eyo issue nayo ngivaako ngiteeke ebbali. Bwe manga ngitadde ebbali nzikiriza katono nnyo mpiteko ewa Jeno Katumba Wamala. Jeno Katumba Wamala yagenze maaso n'okubanga abaako empapula zateekako omukono, empapula ze bataddeko omukono okusinziira ku Generali Yoweri Kaguta Museveni. Yagambye nti I witnessed the signing of a memorandum of understanding between Uganda and Silesia. Bagenze ne bakolaawo endagaano wakati wa Uganda ne Sharjah. Era bagenze maaso n'okubeera nga bano beeyama okubeera nga bakwatirako Uganda mu kuzimba international airport esangibwa e Karamoja, era ng'emanyiddwa nga Kidepo national airport. Eggwanga liri mu kuzimba airport endala, wabula nga basinkanya Abawarabiya bano Abawarabu ne bagenda maaso n'okubeera nga obaolyawo bawandiika bassaako emikono ku ndagaano emanyiddwa nga memorandum of understanding. General Museveni agamba nabaddewo okuwitnessinga okusayininga kuno wakati wa minister amanyiddwa nga Jeno Katumba Wamala n'abasajja bano Abawarabiya abagenda okubeera nga batuvujjirira omusimbi wamu mu kulaba nga tuggulawo
airport endala mu ggwanga byebyo biva sides eyo. Nabadde njagala okutunuulira ku muwendo gwe bagenda okubanga batuwa naye omuwendo bagutukwese gwe baganye. Mbadde njagala okulaba endagaano eno yabaddemu ssente mmeka, biki bye batuuseko boolyawo naye tebyasobodde. Kakati ebyo ng'obitegedde era omaze okubimanya, njagala kubeera nga nkutegeeza. Tuddeyo ku mukolo gwa Mathias Mpuuga obeeko by'otegeera. Mathias Mpuuga si mulungi kunenya, nange nakitegedde. Oyina kunenya abaamukuza, si bazadde be. Oyina okunenya abo abagamba nti be baamuzimba. Lwaki be balina okunenyezebwa? Kubanga kino ekintu bakiteekamu nnyo omukono. Njagala kuwa muganda wange Itongwa yeekolera, oba oliawo akuddusa akutwale mu bigambo bino. Then bwe tunaaba tukomyewo ngenda kudda n'amawulire amalala. General Museveni agobeddwa munda mu ggwanga erya Kenya. Byonna ngenda bikuleetera. Mukama Katonda abankuumire, mbaagala nnyo. Nze sigenda kunenya Mpuuga kubanga Mpuuga si ebuzibu. Era mwenna mbadde mbasaba temunenya Mpuuga si ebuzibu. Wabula abaamuwola, abaamuteekateeka era abaamuzimba be beetaaga okunenyezebwa ng'eyo ye Mmengo. Omanye omwana omubi avumaganya nnyina na kitaawe. Newankubadde ng'Omuganda agamba nti tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. Naye singa omwana we agenda ku neighborhood nabbayo babbayo ne bajja nga bamupiripya n'omuggalira mu nnyumba, bw'omala okumuggalirayo n'ojja ofaafaagane n'ababadde bamugoba, bikyukamu ne kifuuka nti bannange kirabika ono yazaala mwoyo teyazaala mubiri. Omuze guviira ddala ku ngozi eyagwola. Mwenna bwe mwetegereza ekikolwa kya Mpuuga kye yakola kyali kyakwesittala eri Obuganda. Naye ate Obuganda ne buvaayo ng'obwazimba Mpuuga obwali enenyezza abantu ba Uganda nti bannange mutusonyiwe leero twazimba bubi, ne busumulula okuva ku b'ebitiibwa ku nnamba 2 wa Buganda, abaweereza ku mpewo za Buganda nga bazze kunenya bannayuganda ababanja empeke, nga bazze kunenya bannayuganda ababanja enguudo, nga bazze kunenya bannayuganda ababanja ebyenjigiriza ebirungi, nga beebuuza nti lwaki ono omuntu ssekinnoomu atwala omunyago gw'eggwanga ogwaligasizza abantu abangi. Buganda nevaayo okutandikira ku nnamba 2. Namba 2 n'atuuka n'okutujjukiza bwe yatuwolereza nga batukubye nga batubongodde amannyo. Ne zireeta Nuuwa Kiyimba ng'asibye n'emitaafu mu maaso. Mu Buganda omanyiriremu omuntu ow'ekitiibwa owa Ssaabasajja Kabaka, tugenda bagoba ku byalo. Ne zireeta Abe Mukiibi n'abaweereza ku mpewo za Buganda zonna nga basibye n'emitaafu mu maaso, era singa wabasala mu maaso nga boogera ebigambo ebyo temuddamu kumanyira abantu. Buganda beezimbye. Kakati njagala weetekeko mu bigere bya Mpuuga nga institution eyo ekuwolereza no matter what, ng'esazeewo okuyimirira naawe ng'eggwanga lyonna likuvuddemu. Toyinza butakajjala, teyinza kukulowoozesa nti amaanyi ogalina, teyinza kukulowoozesa nti oli wa kitalo nnyo. Gwate bantu bameka Buganda bezze neesimbirako Nakakongo, bantu bameka Buganda bezze neeyiirawo omubiri. Y'ensonga lwaki mbagambye nti ow'okunenyezebwa si Mpuuga wabula ow'okunenyezebwa Mmengo, kubanga Mmengo ye yayola Mpuuga mu kaseera mwe yalina mudisowuningira tugambe nti bannange tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. Nejja neeraga nti eyimiridde naye, nejja neeraga nti erina n'abantu beegenda okugoba mu Buganda olw'okubanga ye. Kakati Mmengo weetuukira okukola statement nti egenda kugoba ababanja ebyabwe mu Buganda. Mpuuga baali bamusiigira kifaananyi ki nti obubbi muze mulungi, aziro nga azobbye amaka ga kitaawo ne nnyoko n'ogawa endobolo yaago, oba Mmengo n'ogiwa endobolo yaayo. Kakati abatuuku b'okunenyezebwa ye Mmengo, kubanga Mmengo ng'omuzadde omutuufu ensonga zino yaali ziyingidde ng'omutabaganya, so si ng'omulamuzi akutte n'akaso nga zo gusalira bannayuganda abanyigirizibwa. Ku ssaawa esembayo Mmengo y'emu yayise mmeeza ng'eyita simanya mukulu w'ekika kyaki. Kyagulanyi Muganda, Kyagulanyi Mukatuliki, Mathias Mpuuga nsamba Muganda, Mathias Mpuuga nsamba Mukatuliki. Lwaki tetutabaganya abaana bano?
nina kojja wange gye buvuddeko wiiki ng'emu emabega gwe nababikirako juzi Muzaffaru Ssemwanga Allah musaasire byonna ebyamusobako. Muzaffaru yafudde kansa kojja, naye kojja yatuuse ku mbeera nga tewakyali kika kya ddagala kiyinza kumujjanjaba naawona. Yatuuse ku mbeera nga ne bw'oba omututte Bulaaya bamujjanjabe wallahi ya Mungu nga tekikyasoboka kubanga kyabadde kikeerezi nga kansa amaze okubuna ebitundu bye byonna eby'omubiri nga tewali muwendo gwa ssente gwonna gusobola kumujjanjaba. Kakati ne Mmengo egenza okuyita emmeeza ne bannayuganda abanyigirizibwa nga kiri tulleeti. Ate nammwe Mmengo njagala obbategeezaako zino si nsonga za Kyagulanyi Nampuuga. Kyagulanyi omwana wa JW Sentamu muzzukulu wa Kayiira Gajuula Emugulu talina nsonga yonna ne muzzukulu wa Nsamba Mathias Mpuuga Nsamba. Ensonga ya Mpuuga eri wakati we ne bannayuganda. Singa mwali mwagala mmeeza okusooka mwali soose ne mukwata gwe mwakuza ne mumusuuza omunyago gw'abanyigirizibwa oba ne mumuleetera okwetondera abanyigirizibwa kubanga ebya ssente bitegeerekeka. Okwata miliyoni 5 naye ng'obadde n'ebizibu oba byakawumbi oba osanga nga zaagenda dda, naye ekigambo gunsinza ali wa bitono. Olaba munnayuganda asobola okusonyiwa omuntu nga Kadaage yayise eyatogikwatako. Olaba munnayuganda asobola okuleka mukyala Miria Kalobote n'akomawo eri Obuganda. Olaba munnayuganda asobola okukoleka ekintu kyonna ekikyamu kye wamukola. Kitegeeza munnayuganda kasita omuwa ekigambo sorry n'omuwa assurance nti tojja kuddamu kukikola ne tudda ku mulamwa, munnayuganda ye muntu omwangu ennyo ow'okusonyiwa. Naye omwana gwe mwakuza, omwana gwe mwateekateeka, omwana gwe mwazimba, mwamuzza mu kukajjala, mwamuzza mu kumuwa ssuubi, mwamuzza mu kumupika ate ku ssaawa esembayo muyita emmeeza, lwakubanga emmeeza gwe mwagiyise naye si ye muntu omutuufu. Teweetaagisaawo mmeeza wakati wa Kyagulanyi n'Empuuga. Nedda, emmeeza yeetaaga wakati w'Empuuga ne bannayuganda. Akagambo sorry nabagamba ndowooza kannukuta 5, naye akagambo sorry akak'ennukuta 5 kasobola okukusaanyaawo oba kasobola okwongerayo. Just kagambo bugambo nti bannange munsaasire, ng'ate mu Buganda ye waasimulizibwa olugero olugamba nti gunsinze ali wa bitono. Yensonga lwaki njagala Obuswayida bwonna bwe muli mu kkuba Mpuuga bannayuganda, abanenya Mpuuga olwa flop, abajeja Mpuuga olwa flop olw'okulemererwa okufuna abantu ng'ate yatuuse n'okkuba drive nga kapiripiiti n'agenda ng'ayita mu bantu bannange mujje munneebalizeeko Omukama Katonda, n'atuuka ku mukolo nga ye agenda okwebaza Omukama Katonda nga baba balina kumwebalizaako eyabadde alina okwanirizibwa ng'ate alina okwaniriza. Ayanirize nga bayaniriza abalaba naye nga tewaliwo muntu yenna gwayaniriza wa nsonga. N'olwekyo mbadde mbasaba ono Mpuuga Nsamba munafu nnyo, awewukira mulaatiri, teyeetaaga kumalirako budde wabula tumukozese ng'omuggo mu kateebe guli gwenjogerako. Omuntu atambulira mu kateebe toyitangamu n'amagulu go wenna, gendangayo n'omuggo ogusimbe mu kateebe w'owulira tewasse, awo oba oteeka ekigere ekisooka ogugjewo oguteeka ewalala w'owulira tewasse, awo oba osika ekigere ekyokubiri. Mpuuga tumukozese ng'okutereeza Buganda. Mukama atusaasidde akala akeeru ne kaaka ne keerula nti bulijjo eminyago egitunyagibwako gikukulirwawo Mmengo, lwakuba nti Mmengo ebbanga lino lyonna ebadde nga simaati ng'ebuzaabuza abantu. Ab'ebitiibwa bakubye bannabyabufuzi ab'ensa, ab'ebitiibwa be bamanyi eyalidde n'ataalidde, ab'ebitiibwa bakkuba ne bakaaba, ab'ebitiibwa bakubba ne bakkubira enduulu. Kaluya z'abannabyabufuzi bangi ze twalinamu essuubi zirinnyiddwako, kaluya z'abannabyabufuzi bangi ze twalinamu essuubi zisaanyiziddwawo. Abantu bulijjo betulowooza nti baffe baazimba Mmengo, era nga singa bakusongamu nti gundi oyo alidde
lazima nga toyinza kusimattuka nga bafuuka abatutegeerera nga bo balinganga nti fojja nti tuli lubaale nga bo be bakongozi twogerera ku mitwe gyabwe nga kyeboogedde tekiddibwamu lubaale abeera ayogedde bwe bagamba nti ono tumuboole ng'aboolebwa bwe bagamba nti ono tumukyawe ng'akyayibwa naye munnange mujjukira bulungi ku musajja baamuyitanga ali ntuma nsambu Mengo yajjayo n'ag'omu buto omusajja oyo yamanyira Ssaabasajja Kabaka era njeebaza aboogezi bonna abalungi mu Buganda bannabyabufuzi bonna abalungi mu Buganda ne bakuba ali ntuma nsambu olwa statement gye yakola nti so akufukaamira Ssaabasajja Kabaka fenna twasanyuka era twamanya nti Mmengo erina amaanyi bw'egamba nti egenda kwesimba mutowona kabeere Museveni bw'eba egenda mwesimba mutawona kubanga Mmengo yakugamba dda nti nze nina ebisumuluzo ebigaba obuyinza Mmengo yakugamba dda nti nze nsalawo addako enkya ne batta abaana bammwe enkya ne bawamba abaana bammwe nejja ne byogera ku banne temusiba abaana b'abaana naye nga gwe tofumiitirizanga ku statement yaayo yagamba yeesalawo addako walaba amaanyi gaayo kwali ntuma nsambu obabuusa ddala Museveni akoze bulungi Obuganda ono gwe mulemezzaawo Museveni akoze ddala bulungi Obuganda ono gwe mulemezzaawo wakati mu kwagala okumulwanyisa ffe tumwejjirewo mulaze ensi nti bulijjo mmwe muziziko ogulemezzaawo Museveni kubanga Museveni gwe yatega enguzi ne tugikwata tuli mu kuba tweyongereyo mu maaso wakiri agambeko ekigambo sorry kubanga yasooka kuweebwa mukisa okwetondera bannayuganda n'okuzzaayo ssente ate nga musobola musobola zisonda oba osanga kale ne bwe yali badde aziridde najja n'ekigambo sorry mwaddamu kumuwaganyaza mwaddamu kumuvimbisa oli w'amaanyi abo tebakusobola tebalina kye batugamba essaawa eno Mpuuga akamasu bwe kamukutte kamukwatiddeko n'ebimesa ebikulu bulijjo ebimuwerekerako bulijjo ebimupika bulijjo ebimugumya beeba abakulembeze Buganda beezimbye abalanga omukolo emyezi n'emyezi ng'ebyokulya n'okunywa fuuwuuke nga n'ababooda basasuddwa nga ne drive bazikubye nga n'abayimbi babayise era still abantu ne babatimawa Mmengo mukakasizza nti abantu ba Buganda ye Buganda Mmengo si mmwe Buganda njagala okutegeeza era nkiddamu akakatunumba Mmengo kawugiro mbuga obubuga nga bassekabaka abaasooka tebaatuulangawo naye Buganda yaliwo saagala akawugira akakeeyikaaze just okabalire ku mayiro akenda nti kekagenda otutegeerera bannayuganda amasaza 18 mu mayiro 9 olwaleero abantu ba Buganda bakulazeeko nti bo ye Buganda kubanga Dr. Apollo Milton Obote yali awezeeko ku bwakabaka bwa Buganda naye Abaganda twasigalawo ennyimbe twayabyanga kasuze katya twamuwanga abalongo twabalulanga okuwayira twawayiranga ekitegeeza nti emikolo gya Buganda gyonna twasigala tugikolera ddala bulungi nga Ssekabaka Muteesa avuddewo n'obwakabaka ne buwerebwa emyaka egikunukkiriza 3 kitegeeza omuganda yatandikirwako Buganda tetandikira Mmengo awo era omuganda akulaze nti tukooya akamanyiiroko otambulira mu SC olya bittafuttafu tukooya akamanyiiroko ffe abanyigirizibwa tukooya okulowooza nti gwa tutegeerera kyali baddokke okututegeerera maama asobola okutegeerera omwana nti alina okunywa obudde buno oba okufuna ekyokulya obudde buno naye bw'amuwa amapeera mu ssaawa y'ekyemisana kiba tekivaayo bulungi musobola okututegeerera singa muba mutuwa abakulembeze ddala abajyamu ensa ez'obukulembeze naye bano abakulembeze be muleeta abawewukira mu laatiri bino ebibowabowa ebiwedde emirimu bannakigwanyizi ng'embwa ennundire mu kiraalo abayina emyoyo eminafu era abaterebuka amangu temuddangamu kubatuweereza essaawa eno Mmengo ekyalina moral authority okugamba nti erimu kutuzimbira bakulembeze wakyaliwo omuntu asobola okuva Mmengo awajje mu buweereza nga bwe gwali ku mirembe gy'abakatikkira abalala Ssaabasajja bwe yatuweerezanga omuntu ffenna nga tukuba mu ngalo nti ono avudde embuga
tulina okumulonderawo ne tumuyiira obululu kubanga avudde embuga kubanga twali tumanyi kyekitegeeza omukulembeze ateekeddwa Mmengo. Baabo batunuulire olwaleero. Batambula n'obuswavu. Miliyoni 5 zibawunyako nga mpuuta. Omulala n'atuuka n'okujja okukola statement. Tibannange nze neebaka n'empuuga mu mmotoka nga mukyala wange azadde si kibi. Singa mpuuga gwoyogerako ye mutabani wa kitaawe ne nnyina. Mpuuga muzzukulu wa Nsamba ng'oyo gwoyogerako. Ne twogera ku mpuuga loopu. Emivuyo gye twogerako gye yakolera mu ofiisi y'obwaloopu si gye yakolera mu ddwaliro omukyala olwo yali azaala oba lwe yali agenda okufa. Ekirala wagambye nti friendship is beyond politics. Nedda ssebo. Politics asobola okubeera, friendship esobola okubeera beyond politics. But Uganda is beyond friendship. Yensonga lwaki osobola okubeera n'omuntu bwe mwawuka n'odduka mu Uganda. Uganda is beyond relationship. Uganda is beyond friendship. That is why omukyala ne bwakukyawa ofuna mutala walala ng'omuviira naye ng'okyerigitira mu Uganda. Mukwano gwo ne bwakulyaza amanya osobola okumuviira mu bizinensi naye ng'ostiiro okyali mu Uganda ogenze mu bizinensi ndala. Bwe sooka oŋŋamba nti friend is beyond politics. Gwe kyotegeeza nti mukwano gwo bw'afa mufa mwenna. Bw'aba friend is beyond politics. Nze ŋŋamba nti Uganda is beyond friendship. Kubanga ne bw'afa gw'osigala mu Uganda. Kati tunuulira omuntu nga Ssemujju Nganda. Yakugamba mpuuga mukwano gwe. Mpuuga abavudde wala tasobola kukwata kyosi mwesaanyisa era tasobola kukwata penny asayininga okumuggyamu obwesige. Ogwo omukwano gw'olina ku mpuuga ogwakulemesa okusayininga ku lwa Uganda lwaki tewagututte Masaka? Lwaki tewagututte Masaka n'omwebalizaako bw'oba okakasa nti ddala kituufu mpuuga alina okwebaza Omukama Katonda? Lwaki omukwano ogwo tewagututte Masaka? Ne mwenna era ne sibafaako nti mu bizibu tunoonyamu ekirungi. Nabagamba nti si buli kizibu nti kibeera kizibu. Wabaawo ebizibu ebijja n'omukisa. Kubanga bwe tufiirwe waka mu kyalo, bwe tufuna obudde okuteesa ku muzikiti gw'ekijja gwe tutannazimba, bwe tufuna obudde okuteesa ku nnyumba ya maama eyagala omukuba, bwe tufuna obudde okuteesa ku ddi lwe tunadda mu kyalo okulima ebijja. Naye ne mu kaseera kano mutegedde bannayuganda nti abasajja bulijjo ababatiisatiisa, abasajja bulijjo ababakangakanga nti bamaanyi nnyo tebayinaamu yadde maanyi. People power y'amaanyi nnyo okusinga people in power. Mutegedde nti bulijjo abakuba bannabyabufuzi ab'omuzinzi nga beerimbika emmengaawo tebayinaamu kye bali. Era mutegedde nti muddangamu okutiisibwatiisibwa bannabyabufuzi abazimbiddwa Mmengo. Kubanga Mmengo ezimba birerya naye abange nga nkyerere ejja kuno nakuli nga tuswadde. Ekituufu kiri nti abannupu tuswadde. Bulijjo tulowooza tulwana n'omusajja ow'amaanyi myezi ena. Emyezi ne gikuno actually myezi 6. Emyezi ne gyagala n'okukunukkiriza 7. Kumbe tulwanagana Jjule. Kumbe tulwanagana Makolima. Kumbe tulwanagana n'ekidomola omutali mazzi. Kumbe tulwanagana nsawo ya Pamba bulijjo gye tulowooza nti yeesimbye nga tugiyita ey'omusenyu. Wallahi ekituufu kiri nti naalabye abantu abanafu naye mpuuga munafu nnyo. Era mwekubye mu kifuba emirundi 3 mwenna tuli boonoonyi. Kubanga twonoonye amaanyi n'obudde bungi ku muntu omunafu nga mpuuga. Kyokka ate naffe n'otatunenya lwa nsonga. Anti akaami akatono okanyomera mitala wa muganga omaze okusomoka. Obwo obulwadde bw'olaba nti kansa ssekkojja wange Muzaffaru ojja kwesanga nga katandika katulututtu ne kagayaalirwa ne kandaala ne kabuna omubiri gwonna okukakkana ng'afunyeemu kansa katwala bulamu. Naffe temutunenya nnyo lwa nsonga okwonoonera amaanyi n'obudde ku munafu. Oba osanga ffe tusobodde okulaga ensi obunafu bwe nga luli
yali alowooza nti w'amaanyi olw'okuba alinako backup naye nze ate era kyenneebalizaamu Omukama Katonda nti tetukubye empuuga ng'omuntu tutereezezza institution yaffe ey'Emmengo ne tugizzayo ku drawing board eddeeyi yeezimba abakulembeze abapya kubanga bo bano yazimba bidomolera simuli yadde empeke yadde ensa temuli yadde otwanyi ffe bulijjo tukozesa amaanyi mangi agawewuzitowera mu ttani naye nga tulowooza ne tulwana n'omuntu azitowera mu kapasite yaffe kumba omuyaya azitowera mu laatiri tayinaamu yadde ettondo n'ettono ery'otwanyi yadde empeke n'emu ey'otwanyi ndowooza mutegedde nti people power is more powerful than the people in power. Basajja mmwe abantu babalazeeko Abaganda naddala ab'ebuddu nti munnange nno enjala weebe ennuma tennuma naawe munnange nno omwana wange bwe muweerera n'abulwa omulimu olwani akusindise tebikosa ggwe munnange nno enguudo embi zisinga kukosanze kubanga ggwe otambulira mu mmotoka nnene munnange nno eddagala obutaba mu malwaliro ga gavumenti kikosanze kubanga ggwe bakujjanjabira Bulaaya abantu mayiga bakugambye toddamu bamanyiira toddamu bategeerera toddamu okulowooza nti ggwe mugeze nnyo okusinga bo era leka kulowooza nti omutwe gwo gwe balina okukozesa okwogererangako bo bye baagala nti ggwe kyoyogedde Obuganda buba bwogedde tokyavaako hadiithi nkiddamu tokyavaako hadiithi ate era naawe wakirabye nga mu butuufu esintu saayika waganya okulinnyayo Masaka omutiibwa Archbishop Simwogerere naye yatidde okulinnyayo Masaka mpuuga agende aswale bwomu. Njagala okwebaza abakulembeze b'Ekleziya Katolika abavumiridde enguzi n'obubbi bwa mpuuga. Mutaasizza ekitiibwa ky'Ekleziya temutaasizza kya mutiibwa Simwogerere kuba Simwogerere takyekiikirira. Simwogerere buli waaba tuba tulabirawo kifaananyi kya Yesu tuba tulabirawo kifaananyi ky'Ekleziya. Mwebale okukuba ekintu ekyo ng'obudde bukyali ne mutakkiriza ekitiibwa ky'Ekleziya kubanga ye institution ebadde ekyasigaddewo erimu ku nsa mpozi ne kibuli. Sigenda kwogera ku institution ya Busiraamu obwawamu mpozi ne kibuli. Jjajjaffe Kasimu Nakibinge mwebale kutakkiriza ekitiibwa ekyo mulala yayimiririra mu maaso ga Museveni omukristaayo abo twabavaako ddooba osanga nabo. Sebo emmotoka yange efudde tekyantambuza ate ng'omanyi tugenda mu 2026 nene wubuza omudyankoni mu 2026 oyagalayo ki? Ogenda campaign ngiro osabye n'emmotoka ya campaign. So mbeebaza ab'Ekleziya Katolika mwebala okukuuma ekitiibwa ky'Ekleziya Katolika mwebala okusigaza ensa y'Emmengo tekyalina nsa. Sigenda nakyogera nga nkiruma mute mugamba nti kuba obwakabaka bwenze ntereza bwakabaka bwange Mmengo awo tewakyaliwo nsa. Era Mmengo eyo okutereera nga bano bonna bafulumya abaliwo ne tuzimba Buganda empya ne tuzimba Mmengo empya. Kubanga Mmengo gwe gwabanga omutwe gwa Buganda oba wali embuga ya Buganda we wabanga omutwe gwa Buganda naye omutwe gwa Buganda guvunze gwetaga kutwala ku ssajja lekutereeza. Wakitegeera? So Mmengo yeetegedde weegwa tisi ya kitalo nnyo okusinga bannayuganda ne Ssaabasajja Kabaka takyalinnnyawo. Gwe gy'oyagala mpe nnyo ekitiibwa ne ku nsobi zonna lwe maama olubiri lwa Kabaka tumutyobole n'ebirala. Mmengo nkulazeeko nti nsobola okukumenyaamenya. Mmengo nkulazeeko nti nsobola okukumenyaamenya. Nkulazeeko nti nze Buganda. Nkulazeeko nti abanyigirizibwa Abaganda ye Buganda. Era nkulazeeko nti toli wa kitalo nga bw'olowooza. Nkulazeeko nti koma kubali be wali omanyidde. Koma kubali be wali okubye. Netoddamu kumanyiira Baganda. Baganda batuuke n'okukubanja Ssaabasajja Kabaka. Baabano bamanyidde Mmengo. Nno Mmengo waliwo abantu bameka batunya abatumanyiira. Abagamba nti be bagaba obuyinza naye ng'ate gwe tulwana naye tagenda ate nga batugamba bebisumuzu babirina. Ate nje ne bagamba tebakolagana naye. Ekyo kisoboka. Nkulazeeko
nkulazeeko nti nze nkukola nze omuganda nze nagaziya obuganda nze omuganda nze nazimba obuganda era nkulazeeko nti bwe nkugambanga nti njagala kulakubeene mumpeerewo bwe nkugambanga nti ono mubbi n'ensi yonna ekiraba nti mubbi nga tewali byakonjera bw'oba owulya tosobola kuyimirira n'abanyigirizibwa ng'olaba oli munnoowo nnyo omwagala nnyo bunnirira ddala kisingako temuyina kyemuli ku bantu ba Buganda temuyina kyemuli ku bantu ba Buganda mutudde awo we mutudde mukajjala mu bwakatikkiro mukajjala mu bw'ebitiibwa Nuwa Kimbo tuke n'okujja ng'otukanga mu Buganda omanyiremu omuntu Ssaabasajja Kabaka gwazimbye mu bagobe mu Buganda ali awo omusajja wattu mutugobewa Haamu ettaka muli muguzizza nkya n'owulya nti Haamu ali mu kkooti na Kabaka olw'ettaka lya Ssaabasajja Kabaka nkya n'olaba Maama Nnaabagereka bw'akoze omukolo ate ayise Haamu ye mugenyi omukulu ne mutubeeza mu ntalo Mengo mwakankubira essimu mmeka ku nsonga za Haamu tukolaganye nammwe ebbanga ki mu nsonga za Haamu ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka n'olwana kale nga tofuddeyo yalifuna atya n'olwana ku lwa Buganda ereme kufunda ogenda okulaba bategesa omukolo gwe bayise mutuzannyirako mmwe muzannyirenga ku be mwali muzannyiddeko sinze ate era si banyigirizibwa naye era kasita mwetegedde we mugwa temuli ba kitalo nnyo nga bwe mulowooza bulamu bw'Abaganda first safety y'Abaganda first situgenda kukkiriza busajja bubiri busatu bujje bulye ku lw'Abaganda olw'Obuganda buba bulidde era Omuganda bw'ayogerako nti mujjooga abantu abazimbiddwa Buganda oli najja n'akola statement timujjooga abantu abazimbiddwa Buganda nga Abe Mukiibi nga n'obukambwe mukambwe ninga Abe Mukiibi alimu kwogera yakola ne Katolu bw'amakaliisoliiso ku radio ya Buganda emyaka egisoba 2 ng'ate baazannyanga n'emizannyo mu AfriTalent oba AfriDiamond naye mu kutuuka okukuba obulango obwa Kato yali avuganya na Rosias Mukasa oyo yakubira Rosias Mukasa ng'amuwadde omudidi gwa ssente Kato teyamukubire yazimba Obuganda ne Mengo Radio Chabasa teyawa Kato bulango yabuwani Rosias Mukasa wa ssente nnyingi ennyo okusiga ekifaananyi kyolaba n'emmengo evudde mu Katolu bwa masiga Zani mu bukunze Mengo beesimbye be balina okubaamu ne ssente Kato yazimbibwa Kenya Kato yazimbibwa Bunyoro oba naye kennyini Kato yazimbibwa Mengo basajja mmwe mwaki ayina ssente oyo Mengo ebe muzimbi oba ayina kaabawo oyo Mengo ebe muzimbi lwaki atalina ssente oyo yo Mengo ebeera temuzimbi muzannyirenga kube mwali muzannyiddeko era essaawa eno mpuga si kyekyokuyeeya mpuga si ow'okusekererwa mmwe abaamuzimba mmwe engoze yamwola ate ne mujja ne mukyenyumirizaamu nti mwamuzimba naye mbadde mbasaba Mengo mu mutima mulungi si mu bubi bwe babanga be bano abakulembeze be muzimba ababbi ate abanafu bati temuddamu kuzimba ebizimbe ebitaliimu seminti bikuba abantu mpuuga kyatugwira abadde atugwiridde kakati yenna gwe munaazimba sitwagala atugwire naye mpuuga bunafu nnyo myezi gino gyonna oyo gwe tulwana naye tosobola kukuŋŋaanya alasobola kukuŋŋaanya bantu Masaka bulijjo gyagamba yenna nnyini Masaka naye ate gwe mpuga nkolera ekintu kimu kabwanika bw'okasanga kayiira endomola y'asidi kookye nakugamba mpuga nti bwanika tali mu kukuyamba mpuga walowooza nti bwanika ali mu kukuyamba naye nakugambirawo from day one nti bwanika tali mu kukuyamba bwanika kyekisa ekiri mu kkuba ag'okukusaanyaawo kuba ate ye ensonga lwaki oweebuuse nnyo okutuuka ku kino akuwaliriza okulinnya buneguka bannanfuusi olwammwe lweruulo wotannakaddiya luyigiriza nnyo nnyo namanyako ddi nti nfuna embala emmaaso
abantu balamu magoma lw'amaanyi lulaga abakubi b'engalo nti bafujjo bakuba ezizobo bakuba enkoona osanga be bammwe abakuba ezagodi